Yes, abantu bazima kubanga bakubaganya mpawa Zuwena ne Barbie ani asinga munne oba muki nze nawe ate munange omukyala Farida Nakazibe bamwambalidde buto lwaki nja kubanga mbikutuusaako byonna mu maaso awo ate nga ye munange omwana mulenzi Tamale Emirundi Junior abantu batandise okubanga bamwekokoola buli amugambako gwavuma left right ate Munnayuganda nkuba kyeyo munange bagamba nti yabadde amaliza contract ye yafudde mawulire si malungi yadde nakamu ate munange Rape ne Namukasa bo beeyongedde okubanga beetwala buli omu kwegamba agamba bajja kuttunka paka balabe ani asinga lyanyi amawulire go mangi nyonyini ddala era nga nja kubanga nga kutuusaako ebya China Town mwabiwulidde byonna waneno mu bujjuvu nja kubanga nga kwaninga oli ku NCK TV era nkugamba kimu nti munange obanga tuna subscribinga kekadde a subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kubanga mbikuwa. Yes, katutandike n'abakyala bano ababiri bano abakyala ffenna tubamanyi nti bona bakyala ba celebrities. Zuwena ayina abaana 5 Barbie Kyagulanyi ayina abaana 4 naye nga bonna bazadde era nga kyensobola okugamba simanyi ku abo ani mukulu ku munne naye nga kati debate eriwo mbu ani asinga munne obulungi. Abibino bagamba nti Zuwena mbu mu butuufu essaawa ya kakati omutindo gwaliko mbu mulala muko si bigambo byange abamuwagira bye bagamba ate abawagira Barbie nabo bagamba nti Barbie yakikola oba yabakolera. Kakati mwe abali bakompeyaninga Zuwena ku Barbie Kyagulanyi mulinga n'amazzi. Bonna balina abaana, bonna balina ssente, ne wabaawo ekisinga ku kinnaakyo ky'ovula bengalo tezenkanankana. Yalinye bulinyi ku stage buli muntu n'atandika omukazi ayina abaana bameka, ono omukazi ayina emyaka emeka. Zuwena ayina abaana 5, Barbie ayina abaana 4. Okitegeera ate bonna bali mu ssente. Okiwulira ekintu ekyo ky'ovula bambagamba mulekera okompeyalinga ebijanjalo ku nnyama buli emu eyina buli kintu kirina empooma yaakyo. Ebijanjalo biwooma bwalyo n'ennyama waalyo. Okitegeera buli omu awo yeebuuza myaka Zuwena gy'alina. Oli mu ssente otunula bubi. Sinnagambako nti Barbie wammwe tanyirira, mukazi anyirira naye ate wabaawo ekisinga ku kinnaakyo. Bonna bali mu ssente naye oli mu ssente otunula bubi. Okiwulidde ekintu ekyo? Oli omwana gw'oyiwako amata n'otambula n'ogenda Zuwena ng'omugerageranya ku Barbie Kyagulanyi. Bakundi mwadde wano ne mwasama mbono Barbie Kyagulanyi asinga kinene nnyo ku Zuwena. Mukazi ali pole musirise nze I like her ways. Musirise omulinnyako n'ogenda. Ekitali kwoyo Barbie Kyagulanyi wammwe buli kiseera abamu kamera buli kiseera abambira kino baawe ekyabamu n'ekyabamu ayogera n'ebitakwatagana mu kamera. Okitegere wali obuzibu yasanyukirawo ekitali ku Zuwena. So temudamu geraageranya bantu. Yes, fenna bona balina ssente naye ate waliwo akira ku munne. Ndowooza kati mukirabye. Kiwulidde ekintu ekyo? Yayiseewo buyisi bwati buno busire kwini obutalina wadde akaana, busire kwini obutajjanga muwadde n'olubuto ng'abukubisa 180. Kino kibalika baba mikwano mu abeeyita simanya basire kwini baakono abatannazaala. Mwagwa dde amabeere omukazi wuyo ayina abaana 5 ebbeere likyali bwe riti. Wamamami be breast. Ate nga tuvuddeko eyo munnange omukyala Farida Nakazibe ate era yakiguddeko bannange simanyi na kumanya kiki kyo kye yakoze. Farida yakoze post ng'ayogera ku baana ab'obuwala be baakotte nga bademonstratinga nga bali mu bupale obw'omunda bwokka amabeere nga gali bweru. Awo yakoledde post eno n'agamba nti unfortunately their privates have been exposed over a voice that is not about to end because even those fighting it publicly are corrupt in privacy. Sad. Nti bambi
bano batulaze obwereere bwabwe ne baba exposing engeri gye babakutte mwena mwabadde mulaba nti olwombo balwanirira ekintu ekitagenda kukoma kati nti kubanga n'abo abantu abatulaga mbu balwanirira oba balwana okulabika nga corruption eggwawo wano mu public mbu naye batuuka eyo mbu be basinga n'okubeera corrupt. Kati ekyana ne kimuddamu ne kimugamba mbu madam, first find the right father of your kid before mocking a peaceful demonstrators. You have 3 kids in 5 men, excluding the unknown. Well, ebyo bijjidde nga already waliwo saga zino zigenda mu maaso. Farida Nakazibe omwana wa Jenomozi Kaine Rugaba, Farida Nakazibe omwana wa Geoffrey Rutaya, Farida Nakazibe ndowooza omwana kwe kuvaayo naba nga akola point eyo. Naye nga kyemmanyi nti abaana ba Farida Nakazibe abaana bano ababiri taata w'omu era nga musajja wavunaanyizibwa era nga takinga care of abaana be, era ne Farida yavaayo n'atugamba nti basharinga ki z'abaana baabwe school fees twala tugende. Ate ono omuto naye bagamba nti taata we muntu wavunaanyizibwa era nti mbu muntu alina ssente yakola era batugamba nti muntu munene mbu mu gavumenti eno. So munnange ebyo weebityo olaba naffe twogera tuteekako bya mbu naye nga byo bya Geoffrey Rutaya mazima go gali nti bannange byo bya bulimba kubanga omwana ye Maktoum era batugamba nti taata we mbu musajja mu Western era omuntu eyabyogera ye Kasuku eyavaayo n'atugamba nti Farida ali lubuto, ye omuntu omu eyavaayo n'atugamba nti taata w'omwana wa Farida mu Western ate yakolamu ssente weeri era nga muntu munene nnyo mbu mu gavumenti eno. So ebirala byonna tuwulira biwulire naye nga nti taata w'omwana we musajja buvunaanyizibwa era atekinga care y'omwana we. Nga tuvudde kweyo munnange omuyimbi eyakuyimbira Pentagon yali mu Matiga era essaawa eno akaabanga mwana muto bannanga akwasa ekisa akwasa ennaku era bibino. Omusajja yatematema maama wange ne jjajja wange bonna babiri n'abatta ne yeetwala ku poliisi ne yeewaayo n'agamba nzisa abantu n'ejjambiya ng'agiyina eyabatema. Waayitawo akaseera katono mpawo kanga poliisi n'emutaana adda ku kyalo. Kyokka bwe yadda ku kyalo yatuukira ku ttaka lya maama wange ne jjajja wange n'alitunda. Bwe yalitunda ekisinza okunuma okukola vidiyo eno olwaleero kwe kubanga maama wange ankubidde essimu essaawa eno n'agamba badde agenda okubalimirako. Maama wange yasigalawo nga anti wange n'amugamba nja kuttirako eryo ettaka ngenda kubaziikulayo bwe babaleeta ku ttaka kuno okulimako mbateeke ku kkubo. Ekyo ekintu kinumye ne nkwatirawo essimu yange ne nkola vidiyo eno naye nkaabirira Bukedde TV mwakwata amawulire gano. ZBS mwakwata amawulire gano nga maama wange atemuddwa byonna ebintu mwabikwata ku siini mubirina Bukedde. Munyambe bannamawulire ba YouTube mutambuze ensonga yange eno. Sirina ssente naye nkimanyi eddoboozi lyammwe ly'amaanyi. Nsaba buli omuntu agenda okulaba ku vidiyo eno anwanirira enfuna obwenkanya. Nafiirwa abantu babiri kyokka sisobola nagenda kulima ku maama wange wadde. Naye nyina obulumi ku mutima nkoze vidiyo eno mu bulumi bungi. Nsaba munyambe. Eyo ye poliisi yaffe munnange ate tunaakola tutya mbu omwavu tabeerako nakake era omwavu
tasinga musango. Nga tuvuddeko eyo munnange waliwo nkuba kye yafudde bagamba nti omwami ono abadde amaze emyaka 5 bweddu ku kyeyo era nti waafiiridde yabadde nga yafudde today nga tomorrow the following day ng'agenda okuba nga amalako contract ye akomewe waka. Kitalo nnyo. Katonda bulamuze kisa nga bwe tusaba kama Katonda ayambe omubiri gwe gusiwe waka era awumulemerere. Kitalo nnyo era kitalo ddala naye nga kigambibwa nti omwami yabadde akola mu security emyaka 5 bweddu bambi tasobodde kubanga akomawo nga mulamu. Ebintu bingi ebintu tuzze tubiraba. Mwawolaba wano omwami yatuuma omuntu agende w'omunne yeefuule ekyatali naye ng'ekigendererwa baali bazze nti basiraanye omwana w'obuwala eyali akolera emitala w'amayanja nga ayambye famire etutumuse ng'oli agamba nti we batutumuka batya wakiri tusiraanye oyo ali emitala w'amayanja. So nange ebintu bingi nnyo ebibaawo abantu tebatuwagala abantu tebakwegamba byo si byangu esi buli omu aseka naawe nti aba akwagaliza ebirungi mawulire si malungi n'akamu. Tusabire Mukama Katonda nti omwoyo gwe agulamula ekisa. Tusabire ab'eŋŋanda n'emikwano nti Mukama abakumye. Olutalo lwa Namukasa ne Precious Remy lwolukyalanda. Ye Namukasa yakombye ku paasi nti Precious Remy wanaamulemerako ajja kubanga ajjayo obujulizi nti bbaawe yayingiranga mu kabokisi ke ng'amukwana. Byo biwanvu simanyi oba binaggwa bitya. Bannange omwana Namukasa simanyi kigenda mu maaso. Munnange Rape ng'abaako waali ku TV ng'ayogera ng'agamba munnange abantu ne batuula mu kati ne bandisikaasingako bitya lelelele. Munnange ng'abaana ba wano ku TikTok nga bw'omanyi content bw'aba mutono nga lwaki tebakwata speech ya Rape nga bajambazaako akafaanani ka Namukasa. Namukasa olwamugudde mu matu omwana yayogedde ebigambo. Omwana yayogedde ebigambo neŋŋamba what is this? N'agamba era batuteeke mulingi nkukube neŋŋamba Namukasa okuba omuntu omukulu. Rape era biki bawe nkugambye sijja kubiddamu kasita byonna mbiwulidde ne neebuuza naamu Namukasa yeesiga ki? Yeesiga ki? Maama n'agamba era luno ye tali ready luzikire agenda kulukumamu neŋŋamba abaana ba wano ku app TikTok eno. Sobola okuleetera n'okwata ekijambiya n'ogenda otema omuntu nga tomanyi. Kasita bakwata eddoboozi ly'oli ne balituuzaako akafaanani bwewe nga bakwambaza akagatto omukwano ng'eri balukumamu n'eno balukumamu. Ate wiiki eno ne wiiki eri si ye kontenti omutono onampulirira. Namukasa obadde mwagala kulwanira wa tubategekere ringi? Mwagala kwekubira wa? Mutubuulire kuba baleefu nnyinawo. Nange nja kugamba abantu ba Spice Water baleeta amazzi. Ab'ensaniya bo nnyina bangi baleete ku mmere abanaalaba balye. Mwekuba ekyo nakyo kiggwe kubanga obadde oyogeza maanyi ma. Entalo z'abakyala z'omunnange teziggwayo. Beeyabye ate omanyi by'abakyala bwe babeevuma owange. Naye nga tuvuddeko eyo munnange mwana mulenzi Tamale Emirundi Junior the planned mulekwa mbaafuukidde abantu akabasa. Era abantu batuuse n'okugamba nti oba oli awo omwana ono nti oba ali depressed nti okuva taata we yafa tayinza okuba nga oba yeetaaga rehab. Abamu ne batuuka okugamba nti kasukuvaayo
jangu okola omulimu gwo ogwa taata wa Tamale emirundi gwe yakulekera nti jangu otereze omwana ono kubanga nti asuusiza bwakoma kubanga nti avuma buli kiramu buli amusala mu maaso kati Junior afuuse birala nti tayagala amuwabula tayagala akola ki nti atiikuula entalo buli olwakedde nti atamwogeddeko n'amwogeddeko nti n'amwogeddeko ekirungi ng'ayagala amuwabule Junior amulumba ekyo tusobola abantu okugamba nti wandibanga Junior ali depressed nti nga tali mu normal senses era nti nga byakola naye mbaoluusi ayinza okuba nga tabitegeera naye Junior mukambwe naddala ensonga ya muzeeyi Magala ye yaggyeyo abantu nga bamugamba Junior oli mwami mukulu wandibadde omwesonyiwa muleke naye munnange atuuse n'okugamba nti mmwe abanjogerako waliwo gona wa invitation card nti ajja aziike taata wange singa mwaleka Junior yafuuse anirule omusajja akuzikira kitaawo lwaki omunvuma bootu musajja ki oyo y'ovumaawo namuyita kanziikireko kwaliko invitation mwenno yasaamirira sikuyasama Junior katukubulirireko kubanga omusajja yakuzikira kitaawo kati omuliko y'ovuma genda obuulirire nnyoko nakolako invitation nga mbayita. Did you send invitation? Gwenno yasaamirira weyerusi gwe lukazi gwe Alice weyerusi zemuli oli malaya we naakulabye daye wamwe Kongo Junior tobalina kwogera linnya lyange ki Junior yasamira eri mu Kongo gwe bwayiga Oluganda Alice noloza ati ofuse muna Uganda Beja byasaamirya biswaitanism de wamwe Kongo Alice sakola ko invitation ngapita abazisi naleta amabugo ga sente meka kale yanzikira kajjansale n'ebyoya tumutende ekisa mulinga amazi gwe Alice kwata olugezigezi lw'oluteke mu nnekayo ey'omunda kiri mwana wa nnyoko Kikongo kiri wali ekasese ku boda Junior kijja kingalirako agamu nze neetaaga omumanya gw'oba ondaba oli Junior yafaliwo tiseetaaga mmanya woze wenkuhandolinga kifuba ku kifuba gomba mpaka kuwulira bubi tino yesimi yaliwo byebyo embeera ya Junior etandise okweraliikiriza abantu nti Junior tali mu normal senses kubanga amugambako gwavuma agezaako omuwabula gwaddamu obubi kwegamba tetumanyi ekituufu ekigenda mu maaso naye nga kasuku nange mbujangu okola omulimu gwo kubanga naawe wakyogera lunye n'ogamba taata waamundekedde mbuke kaseera kati kutuuza mutabaniwo kubanga kati aba ali wansi w'ebigere ebyo mbukasuku tuuza mutabaniwo omubuulirire mugambe mugaidinge mugambe nedda kubanga nti banne bakyali mu kkungubaga naye ye yakomerawo mugiya nnene kati avuma buli kiramu ekimuyita mu maaso agezaako mugamba kino owange oli ku NCK TV kugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde byonna mu bujjuvu tukomawo nabyo tova